omubaka wa parliament bwawummula asasulwa mubadde mukimanyi buli mwaka bamuwa gratuity buli mwezi bamusasula omusaala okusinziira ku distance gyava ave wale Karamoja afuna mungi nefitina ne mwemalawo nzera kutunulira omuntu awala n'omuntu olw'okuba yafunye kitegeeza akatima keera kaba katono mwe mwegendereza abantu ekyo kikulaga n'abantu bemuwangaala nabo akatima kaba katono emitima jambwa ekituufu kiri nti mu ggwanga Uganda buli omu waali yeetaaga okubeera nga yeebuuza ani ayinza okubeera nga alwanirira ani ate era ekituufu kiri nti kwekwasa Katonda kubanga be tulinamu essuubi ate nalyo baali tumala mudda obulaba nga buli omu yeegabira bwegabisika ssente. Omubaka Theodore Ssekikubo agenze mu maaso n'okubeera ng'alangirira nti emikono egijja Mathias Mpuuga Nsamba ne bakomishona banne mu ofiisi gimaze okubeera nga giwera era ssaawa yonna bagenda kubeera nga batwala motion yaabwe mu palamenti eteesebweko ababaka bano bagibweko oba oliawo mu bifo ebyo bye balimu. Kakati nno musajja mukulu wamanyikiddwa nga Honorable Dr. Godfrey Kiwanda Suubi avuddeyo n'agenda mu maaso n'okubeera ng'asikagana amataayi ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Balimwezo mu nnakibiina kya National Unity Platform. Kakati nno Muhammad Nsereko ebibye nkugambye ayongedde okubeera nga ataakaka naddala kwabo abagenda mu maaso n'okubeera nga balya ensimbi y'omuwi w'omusolo. Bingi bitabuse kakati nno ebizuuse ku bibadde ennansana wuuno chairman ali mu masiga amangi akaabirira Buganda n'agamba lwaki bulijjo mutujjako ssente za busuulu ng'abantu baasenga kutakoviira ddala mu mwaka gwa 5 kakati lwaki NEMA egenda mu maaso n'okubeera nga ekola ebintu ebiringa ebyo. Bingi n'ebisinga waawo byenkuleetedde omwimbi Biswanka ali mu komera nno ate era n'ebirala ebisinga ku ebyo mbiina. Beyond the newsroom gwe mukutu njagala okubeera nga nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno sooka ogimpereka like sharing genda mu maaso n'okubeera nga commentinga wammaate owabule. Njagala okujjukiza nti Shoka Ashraf Dembe musomi wa dduwa gwe tutambula naye gwalina ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako okusimu ensimbi y'okumiremu ku screen ajja genda mu maaso n'okubeera nga akukolako butereevu nnyo nnyini ddala. Naawe ayagala olanga naffe simu yaffe ensimbi y'okumiremu ku screen genda maaso n'okubeera nga munywanyi ogenda maaso n'okubeera nga ate otukubirako tugende maaso n'okubeera nga ate tulanga business yo gw'omulungi angoberera. Kakati nzikiriza ebitundu 7 ku buli 100 ababaka abatuula ku kanso ya Kampala ba kibiina kya National Unity Platform. Kakati nno Muhammad Nsereko aliko byagenze maaso n'okubeera nga asomola wabula wano wetwebuuliza munansi oli luddawa. Bakansala ba Kampala 20 badduka dda ate babadde bafuna omusaala nga baagenda. Simanyi oba enguzi bagiyitaani. Bakansala baagenda dda ate nga babadde basaba omusaala. Twabisanze mu Kosasa eggulo. 9 ku buli 10 ku bo baakakofiira. Naye kambaleke bulesi kwekale n'owulira nga n'oyo agamba Mpuuga yakamala emyaka 2 tabeerawo nga kansala afuna omusaala gwa $8,000,000. Kambabuulire mu bye mutamanyi mu parliament. Omubaka wa parliament bwawummula asasulwa mubadde mukimanyi buli mwaka bamuwa gratuity buli mwezi bamusasula omusaala okusinziira ku distance gyava ave wale Karamoja afuna mungi nefitina ne mwemalawo nzera kutunulira omuntu awala n'omuntu olw'okuba yafunye kitegeeza akatima keera kaba katono mwe mwegendereza abantu ekyo kikulaga n'abantu bemuwangaala nabo akatima kaba katono emitima jambwa kitegeeza eyo ne bw'owangaala nayo nga wagenda naye eyo gye muli. Gwe lwaki olowooza buli agamba enguzi agamba simanya 5 mmwe mwennyini mwakyeteereddewo naye mmwe nga temumanyi nti waliwo be baawa akasiimo ne mu URA
nga president yakasayinize n'akabawa tino ebyo nga tumaze okubeera nga tubima amazzi omubaka Kiwanda Suubi nkugambye beekuta matayi ne Honorable Balimwenzo ku nsimbi z'ebitaano bino ebigambo bibadde bogere ba commissioner baki z'abantu bansisa bano bennyini abaka ba parliament olwaleero gundi bwagamba mwami Balimwenzo bwabagamba bwera busente zino zikomawo tuzogereko ku flow ebikadde bwe bamala okuyisa milioni 2 mu budget nti bagenda kugulya buli mbaka wa parliament milioni sente badde mu parliament ne bazogerako it was a policy yes this one also ngenda tosabye nina ko kakana kasoka amalo tetunategera kyagamba wenze mbadde mu parliament for 15 years kasamalo kuyisa budget ya kintu actually enrollment z'abaka ba parliament they are not discussed in parliament mbulia onakulumulu wa mu discussions omusala gwa kufuria parliament tetugiranga ko musala tweyongezanga anti nkugamba enrollment z'abaka ba parliament yes honorable Balimwenzo kakana ne benefits z'abaka ba parliament kusitule never tezijanga ko Kiwanda maliriza ng'otudde mu kamera tubule olunaku olumu omusajja omuyagamba nti palamenti kizimbe kyakugenda maaso nakubeera nga kiyisibwamu diruzi z'abantu basekinomu okubeera nga beeyagala oba oliawo statement y'omukulu oyo ngenda gifuula nti ntuufu omubaka amanyikiddwa nga Theodore Sekikubo nga kwoteeka Patrick Nsamba ne banne bamaze okubeera nga baweza emikono egijja Mathias Mpuuga Nsamba mu bwa commissioner kwoteeka banne okubeera nga babakunkumula bonna omukono kineeno kibalekawa tusokumaliriza okumanya emikono gyaffe bwetuharmonizinze enkalala zetulina ffenna tulina enkalala nga kuwerako emikono 164 gy'emikono kati bw'oba ng'onoonya emikono 176 n'ekitundu oba giyita emikono 177 teekamu ensuusuwo kitegeeza tuba tubulayo emikono 12 eno development nyingi nnyo kubanga kiraga nti olunatuukira olw'omumanda oba olwokubiri tuba tuteekateeka kuweereza notice eri sipiika nga tugiyise wa club kati ekintu bwekitu ebyo bwe tuba tugenze maaso n'okubeera nga tubima amazzi njagala ogenda maaso n'okubeera nga tutegeeza nti kekyali mazigana biwobe ku saidi zeeyo chairman agamba ekintu kimu abantu bange bwaneeno basengawo mwanatu mu mazima mu butuufu kubanga baagula ate nga basenga ku ttaka lino okuviira ddala mu mwaka gwana nfukamidde mukulu Moyege tukusaba ofeyo gy'oyamba abantu olw'ebiwandiiko bye balina nga byava mu ofisi ya Buganda basasula okuva ku kapaka emitwalo 2 basasudde okutuuka ku milioni 2.6 lwaki ofisi yaffe eya Buganda mwe temulumiddwa bantu bammwe lwaki temulumiddwa abantu bammwe abo n'abantu be bagoba abantu bonna balina ebiwandiiko bya Buganda lwaki mukama wange mukulu Mayiga tovaayo lwaki musirise mutongole abadde asolooze sente wano abantu bafudde kulwejabanja wano nina omwami mutuze wange mwami Mukwaya balabye ku kalinaye mwami Mukwaya jali ali wansi abakazi bange kubalabye abakazi bagudde eri abakazi bonna balambalambazi tetugamba nti gavumenti tokola kyoyagala kukolerawo naye wulirizaako ku bantu mukama wange pulezidenti Museveni wulirizaako ku bantu bo twayitanga nagalaba nenyongerezaako buno busuulu bwa 1950 bimu ebibanja ebyo awo we bayogerako okuva mu ofisi yaffe eya Buganda okitegedde bulungi ne tugenda mu maaso
bino biwandiiko bya Buganda Land Board negende kakasa abantu ku bibanja byabwe byonna tubirina zino basasulira mu banka zino zabagenze basasula sente endagano ya 1979 byonna abatuuze mwebali mu bintu byabwe n'otambula n'ogenda maaso eno ya 1992 endagaano ezo bino basasulirako mu banka nga basasula Buganda Land Board abantu ne basasula sente zaabwe. Bikyali biwoobe n'amaziga kyokka ate nno amawulire genfuna okuva mu nsonda ezeesigika galaga nti ekyo si kyakukoma mu bitundu bya Nansana wokka wabula bigendagenda mu maaso n'okubeera nga bitambula ne mu bitundu by'eggwanga ebirala era ng'ebitundu ebimu ebyolekedde okubeera nga bamenya amayumba mwe muli Kawempe n'ebitundu ebirala ebiriraanyaawo tuyinza okubeera nga twogera Kawempe ne tugenda mu maaso n'okwogera ku Bwayiise n'ebitundu ebirala ebiri ku Lutobazi nabo kijja eyo kakati gwe nno bw'oba wooli ng'olowooza oli mu comfort zone ekyamazima amatuufu osaana ne weesabira. Okusinziira ku programu gyendabyeko olwaleero ngera tegeeza mwenna abantu b'e Kawempe Bwayiise temugeza ne mukkiriza bamenyera ennyumba zammwe. Temukkiriza bamenyera nyumba zammwe. Bwe bava e Kawempe ne Bwayiise bagenda kuddako Kasokoso, bagenda kuddako Kireka, bagenda kuddako Kinawataka, bagenda kuddako Banda, bagenda kuddako Mutungo, bye byalo bye bagenda okuzzaako. So ne Kawempe bagenda gizzaako ne Bwayiise. Kati njala soka bategeeza lubale mbera nga nembero kwotadde mbawonize load map ya Nema kansoke mbagambire ddala bwe yavudde mu Lubigi negende Nansana eddako Bwayiise Kawempe eddako Kasokoso Kireka Kinawataka Banda Mutungo n'ebyalo ebirala bigenda okuddako. Naye mu kigulano gy'ekyalo kyenjagala okubagamba muwulire bulungi nnyo lubale mbera nga nembero kwotadde buli wetulako teri agenda kuyambako. Njala bategeeza nti mu constitution ya Uganda empandiike teri muntu yenna akkirizibwa kukoona nnyumba ya muntu. Olw'ensonga constitution ya 1995 yo Seriti Bahabulwa ye kennyini yagikyusa n'agamba nti teri omuntu yenna bw'ajja n'asenga ku ttaka n'abeerako emyaka 10 bweddu Constitution emuwa obuyinza okufuuka nannyini kifaawo w'abaali. Nemwe mujjukire mwakwata ensimbi zammwe ne mugula temwajjawo buzzi buli omu alina endagaano ye. Nema musooke mugibuuze emyaka 12 gye tumaze wano Nema yali ludda wa? Nema okujja bamenya Nema ina budget y'amaanyi nnyo to the extent esobola compensating abantu. Lwaki Nema ezze n'emenya ebintu by'abantu nga temaze kola kye tuyita compensation? Lwaki Nema si ye bamenya? Listen ladies and gentlemen, Nema si ye emenya. Programu eno erimu Muhoozi Kanyarugaba, erimu Janet Kembabazi, erimu ne Salimu Sale, yo seri ye top leader oba top ring waayo. Nkiddamu ndaba na Uganda bebali mukumenya tolowooza nti Nema ye kumenya nno. Ekivulu ekimenye likodi mu kubeera nga kibeera n'abantu abatono kye kya musajja mukulu amayikiddwa nga Salongo Sirage owa Nuru concert. Nkugambye ekivulu kibaddemu abantu batiriiri n'ekikumi tebaweze. Mbebazammwe abagenda maaso n'okubeera nga mungoberera kyemukola kya muwendo mungi nnyo atakuumira mpeera bankuumire ayisa abasajja Kabaka Magulu Nnyondo Ronald Mwenda Mutebi owookubiri wangaala maama Nnaabagereka agerekere Obuganda. Mubeere bulungi ate tusinkane mu vidiyo yaffe eddako nga Mukama asiimye.